Kyambadde Lawrence natikuliko n'emboozi ebyo ng'ebitambudde butereevu tugendako ku luguudo lw'e Nakawuka abalukozesa oli wayitako oyinza ogamba nti yekubye Copagal kakati nno minisita w'obulenzi ku nsonga z'ebyentambula n'emirimu munda mu ggwanga lya Uganda kino ganyiza nti kati enfuufu bitundu byayo bagiwonye. Onagamba nti oluguudo lugenda kukolebwa era nga kadde konna emirimu gigenda kuba nga gitandika ng'ensimbi eziriyo kumpi buwumbi 340 zo zigenda okukozesebwa mu kukola oluguudo luno olw'e Nakawuka. Abatuuze ku luguudo lw'e Nakawuka mu disitulikiti y'e Wakiso bafunye akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lwa minisita w'ebyenguudo General Katumba Wamala okuvaayo n'alangirira nga enteekateeka z'okulukola bwe ziwedde. Oluguudo luno n'olw'ebusaabala ze zimu ku nguudo ezibadde zirudde nga ziyita mu bajeti kyokka nga tezikolebwa era ng'emirundi mingi lubadde lubaako abeekalakaasa n'okuseerera ku budde bw'enkuba. Kuba kuna abantu nga weyagala abantu bonna bafudde olw'enfuufu eno oli ava eri Nigeria ekimotoka nekijja nekikuba enfuufu yonna abaana ne bagwa mu accident luno oluguudo ekisusse tulina okukoma tulaka zonna zitwazo. Tujja kwegayirira bannansi project bagireko egende mu maaso kubanga project za gavumenti buli lwe mugisimbire kuuli neetatandika tomanyi obeera edda obeera edda ddi. N'olwekyo tujja kwegayirira nnyo bannansi abalina ettaka mu bitundu bino bye tuyita ba project affected persons project bazireke zo zigende mu maaso. Naye abantu afamu bateekamu politics wanga anoonyezaawo obululu n'aleka okubuulira abatuuze ekituufu ku mutima toluguudo lwo lugenda kugasa both directly and indirectly. Abantu bano enfuufu balidde nnyingi ebbanga ddene mukama waffe president n'agamba abenga project ekola ki etandika. Era kati olwaleero nzize wano kinkoze bulungi nnyo okusisinkana abakulembeze bonna ab'omu bitundu nga twagala naye ebeere nga y'entambula gye tugenda okutambulamu. Project eba tennatandika tujja ne tuwa abakulembeze ki ekigenda okugenda mu maaso. Wabula minisita Katumba Wamala bw'abadde asisinkanya abakulembeze bonna abavunaanyizibwa ku luguudo luno abakakasizza nga ku mulundi guno ensimbi bwe zaatuuse dda mu mikono gya gavumenti era nga Muhoozi Samuel ku lwa ssenkulu wa minisitule eno alaze nga bwe bagenda okukola kilometers 73 nga zino zaakufunako entebe n'empigi era nga lwakuwa emmenteza kuno obuwumbi 340. Tutambule ffenna Nakawuka naye akyuke Nakawuka nateete Nakawuka kasanje nammwe mweyagaleko abantu mwekubeko enfuufu. Kati abavubuka abali mu project area waliwo emirimu. Abasajja abantu bagenda kujja bakozi Lango tebagenda kujja bakozi Arua baagala okufuna abakozi okuva muno. Tulina emize bwe batuteeka ku project tubba amafuta. Buli anaakosebwa asuubiziddwa okuliyirirwa era nga abakulembeze omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Betty Ethel Naluyima n'omubaka wa Busiro South Matovu Charles bagamba bakufuba nnyo okulaba nga kino kituukirira. Twaniriza project eno n'emikono ebiri era ffe tulindiridde okulaba nga ddala oluguudo luno lutandikibwa okukozesebwa nga lwa kolansi kubanga luno oluguudo tulundirira emyaka n'emyaka n'ekyo ng'okitadde wabbali bannawakiso tussa abatwaniriza abantu bano abagenda okuba ku luguudo mikwano mu mutuwe ettaka bannawakiso babe nga basobola okuba nga ffenda tufunamu ate ekirungi projekiti nga zino nga bulijjo tubadde twogera ebizibu bya Wakiso si bya Wakiso yokka bya Uganda yonna. Ffe ng'abakulembeze kye tugenda okulwanako kwe kulaba nti abantu bennyini beenyigira mu nteekateeka eno nga bawaayo ettaka lyabwe kubanga ku mulundi guno ettaka lyabwe ligenda kusasulwa. Matiya Lwanga Bwanika ssentebe wa disitulikiti agamba bazzaako kusisinkana batuuze ku byalo era nga basabye obutateekawo miziziko gyonna kubanga kye baayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Omulimu ogwokubiri agenda okukola oluguudo ssente bwe zijja nga zijja musoolesole waliwo abasasulwa abasooka okusasulwa n'abanaddako naye ate akola oluguudo engeri gye kiri kya kikugu ate ye tayinza kukola bw'atyo ye bw'aba asimba empanyiza ayinza okutandikira eri ewaba batannasasulwa ate akole n'ewaba n'abasasuddwa. Tulina okutuula n'abantu tubategeeze tusooke tukkaanye wabeerewo endagaano ez'olwatu. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunnyo.